omutuuze munnammwe okubuka munnammwe atalowooza okusukka emyaka gye nnina. Mu lunaku lwalero tukuŋŋaanye nga tuli bangi bwe tuti tumpadde essanyu, naye ekituleese twagala kufuna ekibinja ekirala ekitwegattako okutuuka ku kigendererwa kye tulina. Ekigendererwa kyaffe kyakutwala kyalo kyaffe mu maaso, amaanyi gonna n'okufuna omuzindaalo okutwala ekitundu kyaffe mu maaso mmwe mukirina abantu. Ku lunaku olwokubiri nga lutuuse kujja kusimba mu mugongo gwange, tekijja kutandikira ku bwesige bwe munaaba mumpadde. Era olwedde okuweereza ekyalo kyange nakutandika dda. Ekyalo sigenda kutandika butandisi kukiweereza. Mu bibiina ebyenjalo n'ebintu bye mbadde nkola mbadde mpeereza ekyalo kyange. Nnyongere obwesige ofiisi empya gye mbasaba. Ebyo bakolera bingi era sijja kubaswaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amagalize okutambula obulungi era okugenda. Muwanga si mugwira nga bwe balowooza kubanga bwe mbiwulira biyitiŋŋana. Abantu abamu tebaakula na basita balowooza sita bateekawo muteeka. Muwanga muzaale wa kuno era ne maama waali agenda kutubuuzaako. Nina essanyu lingi nnyo olunaku olwaleero olw'omukolo guno ogenda maaso. Okusookera ddala njagala obbasiima, mutukoze bulungi nnyo. Twajja ku matugga kuno mu mwaka gwa 2002, twakamalako emyaka giwera ddala tubatuuze tutegeeza. Muwanga mumujje wala yajja kuno ng'ayingira siniya wanu n'agimalako na yunivasite n'agisoma ng'ali kuno tetubangako tuli basibuze ba kuno. Omuntu yenna aba mubuusabuusaamu agamawulire gamumale. Emirimu gyonna gy'akoze agikoledde kuno era nga mmwe mumuwagira. Olw'ekyo bannembeebaza nnyo okuba mumuwagidde, mumukusiza bulungi. Ekyamazima subirako ensonga yonna yonna. Omuntu yonna gy'aŋŋamba nti omwana wo akoze bw'atyo baakolako sikiwulirako bukyetubeera kuno. Maama n'ekyalo tukimuwadde. Basaba ensonga ziri bbiri zokka. Olunaku olwo tuzidde wiiki ejja banneemukeere era mujje mulonde Muwanga. Ekyokubiri basaba ne tukume obuntu bulamu, tukuse ensonga eno mu mirembe, tuleme kufiirirwa mu kkubo, tukume obuntu bulamu nga omukulu ono wabakubiriza, tubeere bantu balamu, tukume emirembe, tukuse ensonga yaffe mu mirembe. Bageze okutambula obulungi, Mukama abeere nammwe era abakulembere mu byonna. Kyamaanyi agenda asaba akalulu. Tagenda kutambula buki butambuzi. Ekirala naawe tukusaba osaba akalulu. Bw'obanga ddala ogenda naffe mu field kunoonya kaki kalulu. Abali ku bidduka muvuge bulungi. Ero seemu tetumala kupaala bupaazi. Tuwone gye tulaga. Tuvuge nga twegendereza kubanga be tugenda okukulembera ate be tukoleramu. Bwe twonoona ebintu byabwe tekijja tuyisa buki bulungi. Okweraga kulungi. Naye okuweraga olowooza toyina maanyi, naye ate amaanyi Muwanga agakola ki? Agayina. Kati mu kweraga okunene ojja kwonoona. Kuuma akalulu kaffe, genda naawe tugenda kukomawo tubuulire wamatizza bameka okulaba nga tulonda ki? Tulonda Muwanga. Gije
musiriikirize kubanga tuli wano eddakiika emu bbiri ate tweyongereyo. Bannange gwali eyo eyeebuuza bano be baani abazze. Azze ye Muwanga kapiteeni kyamaani wammwe walwadda ki? Tusanyusa okubalaba abaami n'abakyala. Tuli wano abakulembeze ab'enjawulo naye nga tuwerekeddeko mukwano gwaffe Muwanga kapiteeni kyamaani waffe walwadda zakutta omuzindaalo yenze Kasirivulu Ronald Kabembula beeya wammwe owa Gombe division. Wawo Honorable Lydia, wawo Honorable Begeyette ne Honorable Waswa n'omubaka wa Paalamenti agenda kutwegattako. Tulina ne kyamaani waffe Owero Sittu omwami mugambwa John Bosco. Kaakati mukwano ffenna abakulembeze ab'ensa nga tuvuddeyo tuyimirire ne kyamaani ono nnambeni wa Uganda. Maama golowooza ffe tetulaba twatudde ne tulaba ng'omwana asaanidde okusikira taata waffe atuweereza emyaka 35 Muwanga Captain Bernad ky'obuwabuzi ku lukiiko lwe n'asigala ng'era atukola ki ng'atugasa kubanga musajja mulungi naye ekiseera kituuse ero si zino zifuuse za kibuga zirina abantu bangi ate ab'emyaka emito te n'abakulu mwebali ng'ate mwe bakadde baffe tufune ekyukakyuka. Tuleese mwana ono yeesowolayo n'atulaga obusobozi bwe tawukira ku kyalo kuno kwokka wabula akulembedde ebyemizannyo paka ku national level ng'empisa ze obukozi bwe obuntubulamu bwe bumugamba nti kwoba otukulembera ne bwe tugenda Cape Town. Bw'aba yakulembera ensi yonna mu kiseera kye Cape Town Muwanga ono bwakkiriza okutukulembera ku kyalo ffe baani abagaana. Njagala okubakunga olunaku z'omwezi nga 28 tugenda kuba lunaku lwakubiri. Maama taata gwali eyo tobaako mulimu gw'okola. Ekirungi gavumenti yatugambye musooke mulongoose ku Lwokubaaga mugende olonda Muwanga ng'eyo si ntukuvu kakasa mwamaze okulongoosa. Okulongoosa okwekigendera kyako kyabadde mulongoose tuli we musula tugenda okulonda kyakakutya nga waka watukula. Ndi mwana enzaalwa yakuno nasomera ku ssomero lya Sunrise Primary School. Nensomera ku President College Kiryagonja. Nensomera Ekyambogo ku University gye natikira obusomesa obwa sekendule. Ndi musomesa wa economics ne history. Ndi musambi wa mupiira. Nsambye omupiira obulamu bwange bwonna ate nga ndi mukulembeze mu buli ttiimu gye nsambiddemu omupiira. Nakasamba omupiira seasons 15 mu liigi ya waggulu. Bwe mbanga akaseera kano mpulira omupiira ngukooye kakasa ne bakadde baffe abali mu ofiisi eyo nabo bakooye. Bwe mbanzikiriza okuta omupiira ne bakadde baffe bata ofiisi naffe tuweerezeeko abantu baffe bulungi. Tulina ebituyigiriza bingi nnyo bitatambudde bulungi. Ebimu ku byo sekirite yaffe mu bitundu mwe tubeera tefiiriddwako. Amazzi tegalowoozeddwako okututuusibwako. Enzuzi ze twaserangako ffe nga tuli bato kati bwe tugendayo ekidomola kya nusu 5 kiryali feya nnyo. Obudde tetulina bungi tulina okubalinga eriya nnene. Naye meseji yange eri abantu ba Falaawo eryemu. Ero seno nnene naye Falaawo yeetaaga okukiikirirwa nga yo ku lukiiko lwaffe. Muyimire mu mugongo gwange ku lunaku lwa 28 Falaawo egenda kulabika nga yanjawulo obukulembeze bwange. Falaawo kyekitundu kye nasookerako okujja okulega bwe nafuna ekirowoozo eky'obukulembeze. Mbasaba mubaweereza bulungi mutukkirize tweyongereyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala.
mweyongereyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyalo kyaffe kirina ebikikyalenjinga bingi naye nalowoozezza nti eddagala lyabyo yenze. Ekisooka obuyigirize bwange tebubuusibwabuusibwa. Nasomera ku Sunrise Primary School, nensomera ku Veterans College Nagonja, negenda Ekyamboko, nensoma obusomesa
musomesa wa sekendule ndi musambi wa mupiira musajja mukulu nno naye omupiira ndotabemuleesanga atali mukulu nno kuba kireetera n'abantu okulowooza nti oyo muto nnyo okulembera ekyalo kyaffe ekyalo kisinga eggwanga obunene n'okuzitowa kirowooza kale tekibanga buyigirize okubeera eno si kuba gye babusoma ngende musome ekyeyabaani w'ekyalo kino ekyalo kino manye ebizibu byakyo n'ekitundu mwe tuli ng'omwezi 28 olwokubiri ensonga zaffe zonna zijja kufiibwako abavubuka abakyala abakadde n'abaana mwebale nnyo mwebale NUP everywhere. Banange kanjogera ebigambo bitono tuve wano. Olaba ekindeese kwe kubalaga omusajja ono Bernad Muwanga. Banange tuli mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi. Kyeyamaani w'ekyalo yaba omulamuzi asookerwako ku kyalo. Kyeyamaani w'ekyalo yataawulula enkaayana ku kyalo. Kyeyamaani w'ekyalo yatutabaganya nga bubaddewo obutatambula bulungi mu nsonga z'ebyettaka. Kyeyamaani w'ekyalo Muwanga ono gw'olaba ye mwana owaffe ow'amazima emisana n'ekiro. Bannange mbegayirira ku lunaku lw'okubiri nga 28 bannange mumunsimbire mugongo mbegayiridde. Bannange mumunsimbire muki twagala tukole layini nga layini kiki ate bannange mwebereremu kubanga mwawulidde ab'ekibiina kiri bagenda babatiisatiisa mu buli akutte kandi yaffe tebagenda mulangirira kana akalulu ka mugongo tolina bwokabba. Abantu babona tukola batya babana tukola tutya bongera omu babiri basatu bana banaffe tukola tutya bawandiika tukola tutya. Twagala tubawe omwana owaffe ow'ekyalo Muwanga ono ng'ogyeko okubeera kuno naye alina emikwano egiri international egirayamba ekyalo kyaffe okubeera eky'amaanyi. Omuntu wafambira ku ttiimu y'eggwanga aba musajja waaki aba musajja waaki. Tetugenda kwogera bingi kubanga bw'oba oyogera ku muntu omulungi nga n'ekyokukola kimanyi tetwetaaga bigambo biki akalulu ke mwapa akangi bwekati bannange akalulu nakuve bannange mwapa akalulu bekubireko emigalo z'ekitiibwa wakati gale mwapaakangi gale mwapatanga kangi lino lyerigenda okubeera eddoboozi yange ku kyalo lino ly'eddoboozi yange ku kyalo era tulumwepera akaki pawa our power. Katweyongereyo.
Kubanga Anonyezza ennasolenga kafaanana amannyo gammwe era bakasaba bammwe olwokubiri ebikola gavumenti yalukiwadde tuleke tusibe mu Muwanga Bernad naye mu byonna omukozi waffe ow'olunaku eno nnene ye mubaka waffe owa palamenti Zambaali Muwanga okugenda okutegeka embona zigenda okulonda katugenda wetusimba ki omukulembeze wabwe mwalonda His Excellency Robert abagala nnyo era yantumye temumulondera abantu abanayamba okutwala omukulembeze okuviira ddala ku kyalo. Pulezidenti yatugamba mu kalulu kano ku kyalo ne baba beetaaga kulemberako batusimbewo omuntu n'olwekyo nziza okubategeeza Bernad Muwanga kapiteeni ye kiyamani w'ekyalo kyaffe ekyalwadda twagenze kubanjulira omukulembeze ajuddeeza omukulembeze ow'amazima n'okubategeeza omukulu wa kiyamani w'ekyalo ku lwokubiri teyikola ku lwokubiri public holiday gavumenti yagirangiridde nolwekyo twogera mwenna ku lwokubiri mugende mulonde ssentebe w'ebyalo naye asooka ekiyamani w'ekyalo kyaffe ekyalwadda ki lwadda ki tugende kulonda ani tulonda ani muzikirize mwambona abamuzeeko mumutegeere ate tulyoke tweyogereyo nange neyongereyo ku byalo ebirala okukolako abakulembeze abalungi people power people power Bernad Muwanga mwana azaala omwaka omatuga Bernad Muwanga musambe wakuwulirizaako lwekusaako ku kyalo kino omuweereza bwekogeeko omwebizannyo ngakuluka nemubibiina byeneetabiramu neetaba mu kibiina ekya bekalisiroesira nga nze nakitandika neetaba mu kibiina ekyamafuga egetubanisokafusire amaanyi amangi gwolaba mu bassentebe b'ebyalo guno gwe mulundi ogusoose National Unity Platform okwetaba mu kulonda bassentebe b'ebyalo. Mujjukire bassentebe b'ebyalo babadde tebalondebwa kati amaanyi gwolaba mu kalulu k'abassentebe b'ebyalo maanyi ga National Unity Platform ne bwolaba gavumenti yeerwanako kubanga luli ebadde emanyi ti bassentebe b'ebyalo kiri automatic baba baabwe naye ku mulundi guno abavubuka benyigidde mu kulonda ate baagala kulonda abavubuka bannaabwe ababategeera. N'ekyokubiri
abantu baagala okulonda bakkiririza mu nkyukakyuka kyova olaba amaanyi mangi mu kaluka ssentebe b'ebyalo. N'ekyokusatu abantu bategedde nti obukulembeze buno obwa wansi bukulu nnyo bwe buzimba obukulembeze obwa waggulu. Teri muti guyimirira nga tegulina mirandira, gino gy'emirandira. Era ffe aba National Unity Platform tutaddemu amaanyi naffe okusimba emirandira okubira ddala wansi ku byalo 7,000 n'ezigwamu. Twagala wakiri ebyalo ng'emitwalo 5 nga biri mu bassentebe baffe aba National Unity Platform, kubanga tutunuulidde kutwala buyinza g'emaanyi gano g'olaba. Nze sizze wa Bernad Muwanga yekka ne bassentebe abalala mbadde ŋŋendayo okubazaamu amaanyi. Leero nkwatiddwa omukisa ati bwe mbadde nva mu kusaba nasabidde ludda lw'eno Matugga ate naye ne musanga ng'ali mu campaign n'enyimiriza ebirala byonna ne mmala okumuzaamu amaanyi kubanga alina okuwangula. Webalennyo webalire ddala.